Live tukomyewo oli ku 98 katonyeze 7 era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika mukwano kuno kwoyigira kwotegerera kwomanyira ate omwoyo omutukuvu mwatubikkulira ebintu ebinene ebyebuziba naddala fa abalwanyi b'entalo gwotegerera kyolwana nakyo. Nja kusaba mukyala Gibson tetugenda kudduka misinde however much ayagala okunze tusatubuuke tetugenda kikola. Omwoyo wa Mukama amutuleetedde leero era yajja kikola. Mukyala Gibson tugenda empola tetujja kudduka. Kakati ekyo kintu kya Halloween kyenkimanyiiko ku lunaku olwo amagombe gonna gabeeranga agakola ki agasituka. Katate bwe abalokole kyeŋŋamba nti tulina okubeera nga abantu abagezigezi kuba sitaani mugezigezi nnyo. Mukalaba mugezigezi nnyo asobola okukola ekintu ng'akikwese ogenda okyetegereza nga yakikola ki yakitwala dda. Kati olaba guno omwezi ogw'October omwezi guno bw'okebera ku Hebrew calendar it is a new year. The Hebrew calendar omanyi kati ffe Bible egamba nti the Israelites were the custodians of the oracles of God. Kati bo balina ebyama bye bamanyi mu bwakabaka bwa Katonda nti bo essaawa zino singa okebera ku kalenda yaabwe omwaka guno October batandika omwaka omupya, so balina new beginning gye bayingiramu. Kati sitaani kyakola capturing that new beginning era bo abalogo batandika okumiitinga nga 1st October era kati tebakyatya nakutya singa obalaba ku Google ba-advertisinga all the wizards all the witches mujje tu meeting. Ate kasita ba meetinga singa obadde active mu nsi ey'omwoyo mu October eno ogenda okulaba nga nsi ey'omwoyo eyina engeri gyetabangukamu eyina engeri gyekyankalamu. Ogenda okulaba nga ebirooto ogenda okulaba nga waliwo banabbi b'obulimba basituse kuba kati bw'oba okyegendereza guno omwezi gw'October gwe mwezi gwe gumu waliwo eddiini emu ku makya ne olw'eggulo bagenda ne basoma essaala ezo, naye essaala ezo ze basoma ate omukazi oyo gwe bazisomera omukazi oyo nze nkimanyi mu nsi ey'omwoyo mumanyi nti si Katonda nga bwe bagamba. Buli kyoto kyonna ekikumibwa mu mwezi guno ogwa October n'okweyongerayo. Kati abantu ab'enzikiriza eyo balina omuntu gwe bakkiririzaamu nti ye maama waabwe nti ye maama wa Katonda, naye ate nze mmanyi munsi eyo oyo si maama wa Katonda, ogwo musambwa. Kati bw'oba okyegendereza nti nabo mu October eno babadde bakeeranga nga basaba n'olweggulo ate nga basiiba, kati naye ebeera saddaaka eri gye bawa. Kati nabali abalogo okuva first babadde bakeeranga nga bamiitinga. Kati abalogo bamiitinga kitegeeza bagenda kubeerawo saddaka bakwata ne bakapturing obwengula bakapturing new beginning omwaka ogujja. Kati abalokole bagenda okitegeera nga bano bakapturing obwengula. Kyova olaba nti ensi ezisinga kati abantu abali satanists be basinga okubeera ne ssente be basinga okubeera n'ebintu ebinene kuba bo bamanyi times and seasons. Naffe nno omwoyo omutukuvu kati tubikkulidde era yensonga lwaki akuleese endoza mu kaseera era akafaanana bwe kati. Mukyala Gibi ebintu ebyo ngenda mbinootinga wano buli kye banampanja kinootinga naye tetwerabira okuddayo ku traka yaffe wali we twakomye. Ako katukayisizaawo era kati ndowooza abeegalizi tulina kuba enkya bwe bakicrowninga ekya 31st Saturn lwayita nti olunaku lwe. Mukama alina ebintu byakola mu kaseera ke. Kakati twabadde tuli ku movies. Kakati movies zino zina engeri gye disciplinga obwongo bw'omuntu ate tezikomaawo zicreatinga connection n'ensi ya sitaani. Kuba Bible egamba nti the eye is the lamp of the body. Ate neddamu negamba nti faith comes by hearing the word of God. Kakati ne mu nsi eri
it is the nakyo kiri true. Nti kasitolaba emizimu gino oyina ekikuyingiramu eky'obwakabaka bwa sitaani. Kasitowulira oyina mind yo ebeera discipled bebigambo bya sitaani ebyo byowulira. Kuba movies ez'endala mulimu ebigambo bye bakola nga incarnations, emizimu ne givaayo. Ebigambo ebyo bw'ogenda byetegereza, ebigambo ebyo oluusi bibeera bigambo byennyini biba biva eri emagombe. Kyebayita reincarnation, ekitali incarnation. Incarnations, waliwo reincarnations. Incarnations ozoogera n'osobola nga abasamize boogera nti tuggyeyo omuzimu gwa gundi ne batandika okwogera ne baguggyayo ne gujja ne gwogera. Era waliyo abasamize kuba kati nze mu bulamu bwange oli omukyala gwe nabagambyeko Lucifer yagolokosa omukyala nga musamize nnyo n'ayimusa guli omuzimu gujja gumalirize initiation gye gutaamaliriza ku bulamu bwange. Naye nebaza Katonda awo nali mmaze okulokoka n'enkiraba nti gumpita. Bannange nagambye tujja kugenda kawonvu. Bayibuli egamba katono katono nyukuta kuki nyukuta ku nyukuta. Lwaliro mukyala Gibson nja kuwa akaseera tugende nyukuta kunyukuta lunyiriri ku lunyiriri tugenda okutambulira. Kati njagadde njogere ku kintu kya TV ekyo kya movies ezo. Kati bw'otunuulira katuuni kati kuba kati nze mmanyi katuuni ze tulina kati mulimu ebisiyaga, mulimu magic, mulimu buli bintu byonna ebikontana ne Bayibuli. Kitegeeza kyova olaba nti abaana b'ennaku zino musumba bajjeemu. Bwagituula kate ne bw'omuyita abanga atawulira. Kuba emizimu giri gibayingiramu egy'obujeemu. Kuba katuuni ezo bateekamu bukatuuni nga bujeemu. Kati omuzimu gujja ne gumuyingira. Omwana ogenda okulaba nga ayize ebisiyaga, omuzimu guli gumuwambira wali. Ate ogwo omuzimu gw'ebisiyaga muzibu nnyo kuba gutraininga n'abaana mu birooto. Gusobola okujja ne gutraininga omwana mu kirooto. Ogenda okusanga ng'omwana ayina, era bw'oba okuba omwana ebisiyaga tomukuba kibooko okuba guli muzimu. Kati actually emizimu kye gyakola one time waliwo meeting gye gyakola nga balina okuyisa ebisiyaga okuviira ddala eri waggulu nga bayisa mu parliament. Kati kyentandise okulabako gyatulanga kati waliwo kumanyi kati mu nsi ya sitaani wali otuusaawo nga oyingidde university era ng'ekintu okyakitwalaganya mu ngeri bw'etyo nga nkyaliyo era nga nkyaliyo. Kati naye nga neekyawa obulamu nga nakyawa engeri gye ndimu, nga ntandise okunywa omwenge, ntandise okusiruwala. Jjukira nali nga mugezi n'ensiruwala n'enfuna retake n'enfairinga. Kati waliwo sisita wange kye yaŋŋamba nti natuuka ne bampa neŋŋamba nti kati nze nkooye okusoma saagala kuddayo. Kati ekyo nakyo sikola ki sikijjukira. Bo babijjukira bulungi. Okumanya nali nga muzibu nnyo. Waliwo omwana kyenzijjukirako ku kampasi yagenda n'antawaanya. Waliwo ekyoto kye nagendako n'entuulako. Nagenda okuddayo mu hostel ng'omwana yali yeebase waggulu ku kitanda naye njagala kwebaka waggulu. Kati nga yalemedde we nali njagala okwebaka. Nengenda waliwo ekyoto kye natuulako. Nagenda okuddayo ku kampasi nga bamugobyeko. Kaakati ontuuka ku kampasi nga bulamu nga nfuna ebintu nga ndi mu mazzi, nga ndaba omwoyo gwange oluusi guli mu mazzi. Kantuni tuzivuddeko. Katuni ezo zakuvaako musumba. Pozi nga katuni ogiraba ya Katonda. Ate ne katuni ze Katonda kuba kati sitaani mugezi bw'alaba nti bamutegedde eri ate akireeteramu olina ogituulako n'olaba nti mazima eno ya Katonda. Gy'owa omwana w'okulaba. Yes. Lwaki mbadde nkyesibye ku movie nti tuzimba omulembe omupya omuto era ng'ekkanisa Katonda agutunuulidde. Ne kino ekyo level eno gy'olimu nze sayidi saagitegeera naye ntegeera level gye nakola ntya gye nalimu. Level gye nalimu nange training nagifunira ku TV. Twali tulaba firimu baagiyitanga Riviera. TV ye yantraininga okutuuka ku level kwe nali nsiruwalidde kwe natuuka. Kati bw'otuyamba
toyamba fefeka wetwogerera abazungu abamu abajja abalokole TV abaana baabwe they just bazi programming parental control. Yes, namanya nti no wano omwana kino kyajja okulaba kino tajja kiraba zino ze ssaawa ne kati fe otusanga ng'omwana omulekera TV okuva ku makya ne mu disciplinga mpaka kiro kibinyo obwongo bwonna ng'abutaddeawo sagala mwana kundeekanira tuula eri ku TV oba omuwaddeyo eri sitaani from morning ali ku kantuni oba omuwaddeyo oba omuwaddeyo musumba oba omuwaddeyo tugenda mubuulire abaana tetwagala abaana badduke tuyagala abaana batambule ku kyalo tuula ku TV from morning mpaka oba omuwaddeyo kuba kati teri katuni etali mu magic zone ezisinga ziri mu magic ate sitaani bw'aba ayagala abantu ekintu bakya accepting asooka kiteeka mu media kuba media edisciplinga kati olaba yasooka kiteeka mu TV kati abasamize batandika okuvaayo ensi etandise okuba acceptinga n'ensi z'ebweru beeteeka ne ku BBC batandise okuba acceptinga naye ng'edda tebabalabanga ekwega ekivi naye lwakuba kati abantu bakiraba ku TV ne bakikkiriza kasita olaba ekintu otuuka ekiseera obwongo ne bukikkiriza kati ensi etandise oku acceptinga witches balowooza nti kirungi nga nti good witches and bad witches naye ate nze nzijukira ebintu ebyo nabirabanga nga ndi muto nnyo ebyo bad witches kati ensi etandise sitaani yakitandi Lucifer yakitandika dda emizimu emirungi nga bakugamba nti ndi good wish bad wish kati kyovola nti kati ba witches basobola okugenda ku BBC ne bagamba nti oyo senator tetugenda mukkiriza tugenda mukuba spells kati nze mbeera mbinoonyerezako kuba mbimanyi kati nga ndaba ng'ensi has started accepting obulogo obuba bulogo teriyo mulogo mulungi teriyo mulogo mubi bonna bwakabaka bwe bumu obwakabaka ba sitaani kuba kati olaba wano wetubeera tulina obwakabaka bubiri obwakabaka bwa Katonda n'obwakabaka bwa sitaani teriiwo wakati kati abantu abamu bali wakati babuze kati waliwo obwakabaka bubiri bwokka ate bwonna obwakabaka bwetaaga myoyo gyaffe nga bwolaba emmeeme Katonda ayagala emmeeme agisevinge naye sitaani Lucifer ayagala emmeeme yakole ki agizikirize tugende maaso mwana wange tujja kuyiga kakati nina ekintu ekirala Lucifer kye yali yankolanga yampangiranga abalogo nga nze buli weŋŋenda nga nina ekintu ekyandikuba musumba Tumukunde najja wano yali twanga lutwe ate kibi nnyo okubeera mu busibe nga tomanyi kyekisinga obubi wakiri ogendayo ng'omanyi nti nze nagenda nenkola endagaano nenkola kino enjekolera nzekka naye kubeerayo nga tomanyi kibi nnyo yampangiranga abalogo nga nze buli weŋŋenda wabeerawo omulogo agolokoka ate nga mulogo ddala musobole okuconnectinga yandoganga bakupangira abantu ne bakuloga ne bakuyingizaamu emizimu emirala kye nategeera nti omutima gw'omuntu mugazi nnyo nti obwakabaka bwa sitaani n'emizimu gye basobola okujja ne batuulamu ne balema kugamba oyinza okirabira mu sensi eri nti oba Katonda omuyinza bw'ebintu byonna omwana n'omwoyo omutukuvu basobola okujja ne bakutuulamu kati obwakabaka bwa sitaani kuba nze natuuka ekiseera Lucifer n'abeera ng'atudde mu nze nga wafuuka Lucifer mu ngeri endala kati nina engeri gye natuuka n'embeera mu marriage covenant kiringanga bw'onalaba omuntu nga bakola ebyobusamize endiga eno musumba Tomu gyatusomesaako ne balya endiga emizimu gyonna ne gimuyingira n'abanga omulabanga omuntu naye ng'ate takyali muntu olaba mubiri kyova olaba nti otuuka ekiseera amaaso go ne gasobola okulaba omunsi eyo kuba natuuka ekiseera nga amaaso gange gasobola okulaba omuzimu oguyiseewo otuuka ekiseera n'obeera perfected kuba natuuka ekiseera n'embeera perfected mu nsi eya sitaani ekyo kikutuukako ng'oli myaka emeka kati kati ndowooza natuuka ekiseera n'enkula nga Lucifer amanyi nti nina okutandika okukola ki
okuweereza actively nga bogamba nti okuzizza omwana kuba jjukira natwaliwa ndi muto kati ebyo mbagamba nti movies kuba ze nalaba ebyo byonna byalinga bindisciplinga okunkuza okungumya omutima ebyo byonna nga byonna bikola ki bindisciplinga kati netuuka ekiseera n'enkula ndooza lusifananga kati ono alina okutandika okukola ki okukola Mukama yeebazibwe. Amiina. Mukama mpe ekisambi nnyonnyole bulungi. Kati ova olaba nti ngamba nti ezo movies si kirungi oleka abaana bo babeere discipled by kuba ebintu ebyo biva amagombe. Byagala capturing mmeme z'abaana. Ate n'abaana ku ssomero kyetaaga n'obasabira kuba olaba nti nze yankonektinganga n'abantu abava ebweru abali wabweru wa family yange naye ng'abajja eri bweru abaliko call nabo kuba ne Lucifer asobola okupointinga n'agamba nti oyo mwe kuba Lucifer mwoyo amanya nti oyo mwetaaga ajja kunkolera bw'aba tankoledde waakiri afe kubanga alaba abaliko call bangi ne mu lubaale era babeerako maaka n'amanya nti ono aliko ebbala ono aliko ensundo ono era nga bonna bamanyi nti olwakino kye yazaalibwa nakyo alina okukola ekintu ekifaanana bwe kityo kati neeno bwe kijja akola ebintu bingi nnyo asobola okukwata kati kyova olaba nti omuzadde n'omwana bw'aba agenda ku ssomero mukwateko musabire muteeke mu musaayi gwa Yesu kuba ku ssomero ye Lucifer aba ayagala lwaki ayagala capturing omwana omuto kati olaba nze yantwala ndi mwana muto nakula nga ndi perfected muki nga emmeme yange kyetegeera wa ategeera eri Mukama yeebazibwe. Amiina. Kakati waliyo abalogo balina ebintu bye baŋŋambanga ne binajja Mukama n'asumululamu. Waliwo omulogo gwe bantwalako yali eyo Jinja yaŋŋamba nti yaŋŋamba nti nina omuggu esepta septa eyo yaliko ebuntu busatu waggulu era septa eyo natuuka bwe natandika okusumululwa ninjizaayo waliwo omuzimu ogwali gugimpadde ng'emanyi okwaka nga bwe ngikwata bwendi ng'egenda okukola ng'emanyi okwaka ng'ereleasinga wickedness. Tunaatuuka waawo tujja tuukawo bakuconnectinze ku mulala banconnectinze kati abo bonna banconnectingako meanwhile banconnectinga lwakuba relationships andeetera oli andeetera ono naye nga buli mulogo gwe nagendangako nga ali buziba ate nga balina ebintu bye banywesa either bye bampa omulala yansalako emisale nagambye omulala yantekako nga mu ntaana nanywesa omusaayi kati bw'onywa omusaayi the life of a creature is in its blood kati bwenywa omusaayi gw'ekyo nekitegeeza mba nnyingizizza mba nnyingizizza obulamu bw'ekikyonyi kyova olaba ne Lucifer afeedinga ku musaayi kuba bw'afeedinga ku musaayi gw'aba atutta obulamu bwo. Mu Luganda bakiyita kibya baba wange ebibya ebyomusaayi ogwo n'onywa kati ye akugamba nti osumululwa era natuuka ekiseera abasamiza abo abamu ne baŋŋamba mbu oliko emisambu egy'amaanyi era waliwo ekiseera bwe bankwata ne ba conjuring emizimu egyandiko gyogere naye waliwo ekintu ekyajja nekyogera ekintu ekyo kyengenze ntegera nga akasajja kano tekabanga kajja nekenjogerera ku mutwe teyayogeranga linnya yabagamba nga sijja kwogera naye nga nti mubi nnyo ng'asobola okukola ekintu kyonna nga bo bagezaako okusumulula nga bagezaako okunsumulula naye nga tebanyongeranga buziba era nze teri musamize yankolako nti oba ankozeeko nansumulula nedda era bantyanga buti nti omwana ono aliko ekintu ate waliwo omwera yagezaako n'okunkonectinga leero n'omusambwa nze nagambye tugende mpolampola kanyiriri gwe watuuka ng'otubuulirawo waliwo omu yagezaako kunkonectinga n'omusambwa omusambwa ogwo yaguyita Thames of London ng'omusambwa ogwo gutambulira waliwo ndowooze yakiŋŋamba naye saakigendako nnyo era naŋŋamba kujja gukukola ki gukweyoleke naŋŋamba genda ogule kino nakino kiteekewo naye saakikola olwo era ng'okyali ku mwami era wo nali ku mwami olwagamba kugula kina yaŋŋamba ngule wayini
ngule chupa ya wine n'akamuli mbu nkateekewo mbu omusambo bwe gujja kujja muzungu. Frames of London. Muzungu. Kati saakikola. Ababyogera baawano. Baawano. Naye baagala kusikabya London. Anti babeera connected mu nsi eyo. Ensi eyo mwoyo teri mu Uganda, teri mu ki. Kuba ffe Lusifa bwe yatutumanga twagendanga mu nsi endala. Kati teri mu Uganda, teri mu ki. Ensi eyo mwoyo osobola okutabaala buli wamu w'oyagala. Kyova olaba nti omulogo asobola okubeera mu Uganda n'aloga omuntu ali London ate eddogo ne likola ki ne limutuukako. So ensi eyo mwoyo terimu nti oba Uganda oba ki. Omulogo ali mu Uganda asobola okuconnectinga n'omulogo operatingira side zeeri. Bwe kibeera. Kati ensi y'omwoyo eri very quick. Tomala kulinnya mmotoka kutuuka. Atomala kulinnya mmotoka. Kyova olaba osobola Stan asobola okugamba nti kati genda mission eri America. Ne musi y'omwoyo ne mugenda America ne mukola mission ne mukomawo. Watuukako n'okutuuka mu mbeera ezo ez'okukola missions. Era yatutumanga. Katutandikire wali tujja kutuuka waawo. Ero kakati ntuuka n'enkoowa obulamu. Kuba kati bwe nakooweera obulamu bwe nasingira ddala okooweera obulamu bwe nali ngenda okugendera ddala we nafunira mwami Tumukunde. Kano omusamize yagamba ogula akamuli. Omusamba gw'e Rwanda ne gujja kujja. Tewabikola ebyo? Saabikola. Oba kubikola gwandizeera. Awo lwokoowa. Kati awo nali sinabakoowa bulungi. Meanwhile ate yali yangatta. Kati bwe nfuna mwami Tumukunde ndowooza nakinnyonnyolako luli nagende wa nabbi w'obulimba nga yagezangako nnyo okunsika. Bannabbi b'obulimba baagezanga nnyo okunsika. Nga kibeerawo kiti ekyo. Ng'era bakusika mu nsi ey'omwoyo. Kati mu nsi ey'omubiri nga tomumiitingangako. Naye mu nsi ey'omwoyo aba akumanyi era aba akusika. Nabo balina connection ku nsonga ezo. Balina connection, yes. Nina ekintu kye neebuuza bulijjo. Lwaki abantu abalina omusingi gw'obusamizi ogw'amaanyi ne bw'aba alokose kizibu kyakutandikira mu kkanisa entuufu. Era ojja kulaba ng'obulamu bwe buconnectinga ne bannabbi b'obulimba. Bantu abalina grounds ezo ez'ebuzibe ezo genda okulaba nga baconnectinga mangu. Wabeerawo ekiba kibasika. Anti sitaani mugezi. Kati mukalaba. Munsi sitaani mwoyo. Era ne bw'oba ogenda okulokoka ayinza okitegeerako. Era nze nja kubanyonnyola yagezaako nnyo okunzita era natuuka olumu nafaako naye Mukama nankomyawo. Kati ye aba ayagala akukiipingire mu bwakabaka bwe. Kati n'akuconnectinga ku muntu alina ekintu ky'osobola kwegamba oba okutegeera ekinakwanguyira. Kuba nange yasooka n'anconnectinga ku nabbi w'obulimba. Ng'omaze okufumbira mwami Gibson. Kati era yanconnectinga ku muntu akuleetera abantu. Obikooye tugende nkutwala omusajja ono mulokole mulungi. Kasita awulira nti otandise okwagala Katonda. Ng'ate akyusa kala era ekyo nkimanyi. Kitubuulire kasita alaba ng'otandika okunyingiramu. Ng'akyusa. Ali accommodating. Lucifer ali accommodating. Kyova olaba nti omusambwa gumu mu Buganda basobola okuguyita Nabuzaana eri ne baguyita erinnya eryabwe. Naye ng'omusambwa gwe gumu. Kati ye ali accommodating. Ekyo nno tujja kinnyonnyola we tugenda okujja mu maaso awo. Kubanga abantu bangi weewuunya omuntu n'omugamba ebyewano si bya ssente, ebyeno si bya gundi, naye era ogenda omulaba ng'ekimusisse background gyeri ebeera background akalandira. Ate ekyo kiyinza okuba nga lwakuba akyali mu busibe nti eri sitaana kyamwinako ki control ng'asobola omumusika bw'ati. Kyova olaba nti muzeeyi akugamba nti oba okyali mu busibe toyina ngeri gye weeyamba. Era nze nalwana nnyo okuva mu busibe bwe neebaza Mukama nti namala nenkola ki nenvaayo. Tujja kutuuka waawo.
Kati olugendo lw'okusumulwa mu bintu ebyo Maureen tontwala kati tujja kutuukawo mikwano gyaffe abalungi ngenda kumumuzaamu katono ngendeko mu bulango bwa bakama bange tujja kubanga tukomawo liku program bagiyita muwanguzi tawanika mwe tubikkulirwa mwe tutegeerera ate omwoyo omutukuvu mwatuyambira katukoma mu dakiika ntono tovaako. Owuliriza 98 katonnyeza musanvu emmere y'omwoyo gwo.